Abalabi baffe abalungi ku Mabirizi Herbal Products nze Musawo Joeria mbagala nnyo mwebale kutwagala. Olwaleero nzize n'akapyaga bwe nabagamba tugenda kuba tuleeta akapya mpola mpola mwono Jalwali nga tubasumululira busumululizi bipya byokka. Olwaleero nzize ne kano bakayise batya ka ORGAR SQUIRT kabakyala. Gwe wenna omukyala ali eyo mwana wa mama olina bukalu tolina gaseereza mugga ng'amazzi agago wagalekayo ne bakutuma erya nabukalu ng'ate teweddira lugavi naye nga bakutuma nabukalu oli eyo. Mwana twerinnya liveeko kuba siri yangu ne bannannyini lyo nga balugabe bannabukalu tebalyagala era baagala babatumeko erya bannamazzi oba bo beddira ki nze naawe. Mukwano kano ka ORGAR SQUIRT kolaba twakakoze mu bintu ebyaffe ebya wano biri nakyo. Ffe bennyini ffe twasoose okukagezesa ne tukawa abantu ab'enjawulo ne bakagezesa akantu kakola bulungi nnyo 100% nakyo ng'ate results zijjirawo immediately ng'ate ziri permanent tezigenda kugamba muno kakozeseza kati ogenze mu kikolwa biwedde gagenze. No, you're going to stay wet. Ogenda kusigala ng'olinaga amazzi agaserera nga bwe mumanyi abaali banywedde ku okra ng'oli ewali ogezeseza ku okra oba ng'omutaddemu honey omanye ekirungo ekibeera awo obeera owulira buwoomi bwokka ng'okuserera kuyitirivu ng'owoomerwa byolya nga mu butuufu ne bwekuba kumala olubuto olukkuta naye ng'ettama lyo likyayagala okukola ki okubeera nga lyegaaya ng'okyayagala okubeera ng'olina ky'olya. Mukama Katonda pe yalimenya kyalituwa naye ffe ebirungi byonna tugenda kuba tubibaleetera nga tubibawa. Gwe wenna ali eyo yitira wano ku 2 okulindana kyaki y'akakande mu Mabirizi Herbal Products weefunire ka ORGAR SQUIRT okatwalire girlfriend wo akatwalire mukyala wo naawe omuwala ali awandaba muli wano ku university mumanyi bye mukola kuba nange mbimanyi ndi muwala munnammwe naye mulekerawo okolobola abaana b'abandi. Mulina endwadde zammwe musharinga toilets, you know that. Candida abajjudde mujjudde zi UTI mulina zi infection temwagala kwejjanjaba nako obukalu kabaleme jangu oyitire wano otwale kanaaka ojja kujja oteekawo comment yo wansi mu TikTok ogamba abantu abalala bannaye nze mpa bujulizi. You will come and testify. Bino byo mulina okujja oba tubateeke mu kamera mujje namwe mwogere nti this is real bannaye ekintu kikola. Kano ka ORGAR SQUIRT senga akatunda ku ssente bbeeyi ntono nnyo eri affordable buli omu wali awo teyeenyuma akasobola osobola okukafuna nawe kennyini n'ogenda n'ofuna ku ssente n'ogamba naye bulijjo lyerina ogegana amazzi ge bagamba gabeera bwe gati bana ebintu bulijjo binyuma bwe biti omwana bw'abandi naye ali anyumirwe omanyi bw'oli ekiwooma ofumbi oyo n'omwebaza we bale kufumba maama n'ogenda olabozeemu kumbe olidde n'owoomera owulira okyagala n'okweyongeza nga owoomedde omanyi wali olidde ku kintu n'owoomerwa bannaye mumanyi webiwooma. Yitira wano ku 2 okafune oba kuba ku 0704 73714 oba 706747480 zombi zikwatibwa era zombi ziri ku WhatsApp. Tubaagala nnyo mbeere bulungi mweraba.